William Gastoni Baguma gemanya gange sinzira wano ku Lusozi Kitongo Kasanda Town Council Kasanda District. Ndi muhandisi yatumibwa Katonda mu 1988 okuwandika ku kyama n'okubula kw'abagolezi ba Yesu Kristo bali mu nsi kati. Kigambo ky'okukyama kw'abagolezi ba Yesu Kristo mu nsi kyempandikako okuva emyaka 36 kati giweze nga mpandika nga Katonda bwe yandagira kukikola. Lwekyo omukutu guno guteereddwawo okulaga okukyama nga bwe kuli okw'abagolezi ba Yesu Kristo abali mu madiini n'amakanisa ag'enjawulo emulaba ku nsi, n'okulaga obugolokofu bw'enjira Yesu Kristo nga bwe buteekeddwa okubeera nga Yesu Kristo yaleeta enjiri ye ku nsi. Okukyama nkwogerako mu bitundu bingi kubanga buli kintu kikolebwa abantu bakkiriza Yesu Kristo mu nsi kati tekikwatagana n'enjiri yennyini ya Yesu Kristo gy'assa ku nsi. Kyeva mulaba newankubadde abagolezi ba Yesu Kristo be basinga obungi mu nsi, be basinga obungi mu Uganda, be basinga obungi mu nsi yonna, naye ate obubi bw'omuntu n'ebizibu byeyongera ku nsi, byeyongera mu mawanga gonna, mu bagolezi b'amadiini n'amakanisa bonna mu nsi. Nolwekyo n'abalala bonna mubalaba eyo nga buli musumba alina abagoberezi be batadde mabega we, ate nga abasumba banne oba abakulembeze banne tebalina buyinza ku mulimu gwe, tebagulinako obuyinza. Kabonero akalaga okukyama kw'abagolezi ba Yesu Kristo kuli mu nsi, kubanga enjawukana zino ke kabonero akalaga nti okwagala kwa Katonda okwali mu Yesu Kristo tekuli mu bo. Singa okwagala bakulina okwa Katonda okuli mu Yesu Kristo oba okwali mu Yesu Kristo, singa kino kibi ky'enjawukana tekiri mu bo. Era enjawukana zino ke kabonero akalaga nti etteeka lijja lya Yesu Kristo yalagira abayigirizwa be okwagalana nga bokka na bokka nga bwe yerambika mu Yokaana Enjiri sura 13 olunyiriri lwa 34 lwa 35. Ne ate obumu Yesu bwe yayagala mu kanisa ye, ebyo byonna bye bitaliiwo, enjawukana z'abagolezi ba Kristo nizibeerawo kubanga obubonero Yesu Kristo bwe yateeka ku kanisa ye tebulabikako. Nolwekyo obuwandiisi buno obwaka ku nsi 1998 bwakwegenzereza nnyo basebo ne banyabo abawulira olulimi Luganda wano mu Uganda ne obweru mawanga gonna, mugobere bulungi obuwandiisi bwange buno, mubwekennenye mu bukebere, mujja kukiraba nti ensi eno yonna gufuuka nga bweri, nga tewali mirembe mu mitima gy'abantu, tewali mirembe mu maka, tewali mirembe mu mawanga, bivudde ku kuba nti enjiri ya Yesu Kristo yennyini ku nsi teriko. Omwoyo omulala Pawulo gwe yayogerako mu Basessaloniika ekyokubiri essula ey'okubiri olunyiriri olusooka lwa 12, ogw'omwoyo ogwo ogwefuula ogwagala kwefaananyiriza obwa Katonda naye nga si gwegwo, gwe guddukanya amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati. N'ekyo omwoyo wa Katonda tegusobola kubeera mu bantu abataagalana, abatali bumu, abatatabaganye, tekisoboka. N'ekyo basebo ne banyabo newankubadde omulamu ogw'engenda okwogerako kati si gwegwo, naye okukyama kw'ekkanisa nina kujjukiza empagi kwe kuyimiridde. Badde njogera ku bufumbo mu nsi yonna obulemeddwa mu madiini gonna. Ebyo nabiva ku kuba nti enjiri ya Yesu Kristo ku nsi teriiko. So kaakati olwaleero ngenda ku mulamu omulala gukwata ku bukulembeze bw'amadiini n'amakanisa obuli mu nsi. Obukulembeze obw'amadiini n'amakanisa gali mu nsi, abasumba abasumba mu makanisa, abakulembeze b'amadiini n'amakanisa nga bwe mugala mu nsi, mbategeeza nti abantu bano mwoyo wa Katonda si yabataddewo, nedda.
mpolampola tugenda kuba nga tubigoberera baani baali bakukulembera ekibiina ky'abakkiriza mu kanisa ya Yesu Kristo. Kuba mbategeeza nti abasumba abali mu nsi kati si be balunzi b'ekisibo Yesu Kristo yalagira. Nedda, tebalina akakwate. Abasumba nkiddamu, abasumba abali mu nsi kati si be balunzi b'ekisibo Yesu Kristo yalagira mu kanisa ye. Tujja kugenda mpolampola nga tusoma ebyawandiikibwa, kubanga Mukama waffe yaleeta obuwandiisi buno nga alina kusinziira ku byawandiikibwa Bayibuli ze mulina okusobola okutegeera okukyama kw'ekkanisa ng'okuli. Mbategeeza basewe ne banyaba abampuliriza nti obukulembeze bw'ekkanisa Yesu Kristo bwali bwakubeeramu ebitundu bibiri. Byali byakubeeramu ebitundu bibiri. Obukulembeze mu kkanisa Yesu Kristo mwali mwakubaamu ebitundu bibiri. Ekitundu ekisooka mwe muli ebirabo bitaano by'omwoyo ebyogerwako mu Befeso 4 n'olunyiriri lw'11. Wagamba nti era oyo n'awa abalala kubeera batume, n'abalala banabbi, n'abalala abalunzi, ababuulizi, munsonyeko, n'abalala ababuulizi, n'abalala abalunda, n'abayigiriza. Byo birabo bitaano by'omwoyo. Bano bantu beetaaga kubeetegereza era kanziremu. Era oyo n'awa abalala kubeera abatume, n'abalala banabbi, n'abalala ababuulizi, n'abalala abalunzi, n'abayigiriza. Omutawana gwe tutunuulira nti ebyo birabo bitaano by'omwoyo ebiva abatume n'ababuulizi b'enjiri. Abo bantu mwe mwali nga mu kanisa yasooka bamulaba ba Pawulo, ba Petero, n'abalala ba Yokaana, babuulizi b'enjiri, n'abatume n'aba Timoseewo, ba Tito, n'abalala abakolanga omulimu gw'enjiri mu kiseera ekyo. Era ebirabo bino bitaano bano bali mu kiti ky'ababuulizi b'enjiri n'abayigiriza mu mulimu ogw'okubuulira enjiri ku nsi. Bino birabo bitaano bye byali akujja mu kitundu nga wooli kati ne batandika kubuulira enjiri. Abo ne bakkiriza erinnya lya Yesu Kristo, ne bakkiriza Yesu Kristo ne Katonda yamutuma. Ebirabo bino bitaano nibirera omuntu okuva wakkiriza Yesu Kristo okutuuka ekibiina ekyo kibumaze guteekawo, ate bwe kikula abaala omubiri ne bafuuka b'omwoyo. Awo no mu kibiina ekyo ebirabo bitaano bino omuli ababutume n'ababuulizi b'enjiri be balonda ate omuwulizi w'ekisibo. Ebigambo byange by'obuwandiisi basewe ne banyawo byetaaga kubyegenzereza mukakane mugoberere. Ebirabo bino bitaano gamba bye bikulembera mu mulimu gw'enjiri mu nsi, bwe bwali bwakulemberanga omulimu gw'enjiri mu nsi, kubanga mwe muli okubuulira enjiri abantu ne bakkiriza Yesu Kristo, mwe muli okulera abamaze kukkiriza ne bakula ne bava mu mubiri ne bafuuka b'omwoyo. Awo nno ekibiina ekyo ebirabo bitaano bino mweri abatume n'ababuulizi b'enjiri nga bwe tugenda kubeera mu maaso be balonda ate abalunzi b'ekisibo. Abantu abo be balonda abalunzi b'ekisibo bateeka okuba nga balina ebisaanyizo, bateeka okuba nga n'ebisaanyizo okufuuka abalunzi b'ekisibo. Naye bino birabo bitaano si mwe muli abalunzi b'ekisibo, kubanga bano birabo bitaano oba Yesu akulonzeewa gusanzeewa, gusanze mu kasasiro agusanzeewa, nga bwe yalonda Petero, nga bwe yalonda ba Pawulo. Petero ba Pawulo yamusanga n'abatuma abantu yakulonda wasanze ebyo tebiriko bisaanyizo, mwoyo wa Katonda yekka yakwejjirayo n'akuleeta nga teweetaaga bisaanyizo byonna. Newankubadde abalunzi b'ekisibo nabo mwoyo mutukuvu yalungamya yabateesaawo, naye ate
bano bajja butereevu nga mwe wa Katonda yabalonze n'abalondo bakusanze okola mu toilet goyoza toilet oba gusanzeewa yakujjayo bujja nojja n'oburingiri n'ofuuka omusumba ono ayogerwako ono omulunzi ali wano si we mulunzi w'ekisibo ate kubanga oli omulunzi w'ekisibo tujja kumulaba mu maaso nga mulala ono tujja kumulaba ne bayibuli y'oluzungu newankubadde siri wa luzungu eri wano New King James Version eno kyemanyiko nti abakkiriza Yesu Kristo eno bayibuli bagisamba ekitiibwa ya King James zezimu ku bayibuli enkadde eziruddewo mujja kwetegereza ebigambo bino bye byava ono gwe bayita omupasita wano mu luzungu avaawa ajja atya agwa mu kiti ki kakati abasumba abali mu nsi kati kweyita bapasita kikina kakwate n'obukulembeze bw'ekkanisa oba obulunzi bw'ekisibo nedda tujja kumulaba naye kyembategeeza ekino kyekiti ekimu ekyobukulembeze bw'ekkanisa kubanga bano ate nali bagambye nti bebaali waggulu ebirabo bino 5 bye biri waggulu mu buweereza oba mu njiri mu nsi kubanga bano nga bwebategeezeza mwe muli ababuulira enjiri abantu bakkiriza Yesu Kristo nga tamukkirizangako mwe muli abayigiriza abantu ne bakula ne bava ne basobola okunazibwako ebibi byabwe mwoyo wa Katonda ajja n'atuula mu bo wamanyi bafuuka b'omwoyo ababaddewo omubiri omwo nno biro 5 bye bijja omulunzi w'ekisibo ate ajja kukulembera ekibiina kino nga mbategeeza ye ajja lwa bisaanyizo byalina yetava eri nga bwolaba basumba b'omu nsi muno akeera bukezi n'agamba nti nze ni pasita nedda omulunzi w'ekisibo agenda kukulembera abantu ye ali wakujja ng'alina ebisaanyizo so si kuva eri ne wenyigawo nedda bino biri mu nsi mwoyo omulala gwe gubiddukanya gwe bitaddewo n'ekyo mbadde mbalaga ekiti ekisooka ekiti kyokubiri be balunzi b'ekisibo abalunzi b'ekisibo oba abakulembeze b'ekkanisa ebyawandiikibwa bibawa manya sirimu kubanga abantu abo abalunzi b'ekisibo ebyawandiikibwa babiyita abakadde si bano bakadde bemulaba mu madiini n'amakanisa nedda oyo mukulembeze w'ekibiina ky'abakkiriza mujja kumulaba wano mu byawandiikibwa mujja kumulaba oyo mukulembeze w'ekibiina ky'abakkiriza era ng'ogyeko abatume be baali n'obusobozi obuzanya ebifo bisinga obungi ebirabo bisinga oba emirimu gisinga obungi kubanga nabano benyini abalunzi b'ekisibo abatume be balagira era omutume Pawulo yalaga ebisaanyizo abalunzi b'ekisibo bye baali bakubeera nabyo nga tebanaba kuyingira mulimu ogwo nolwekyo twagala tugende mu bikola by'abatume tutandike kulaba omulunzi w'ekisibo yani ayali wakukulembera ekibiina ky'abakkiriza nga bwe mulaba abasumba abali mu nsi ebifo byabwe ebifo bye balimu tebali mu bifo bituufu kubanga bo tebajja mu bifo ebyo nga balina ebisaanyizo eby'omwoyo ebimanyiddwa mu byawandiikibwa bantu bakyereeta benyegawo bunyizi olw'okwagala esente nga bwe mukiraba nsiika bwefaanana naye twagala tulebe ku by'abatume 2 tutandike mpolampola kulaba ebikola by'abatume essuula ya 20 newankubadde Pawulo ebigambo yayogera ebigambo ebiwanvu byali biwanvu ebyogera ku nsonga eno naye njagala nnyo abalina bayibuli eyo muwandiike bikola by'abatume essuula 2 okutandika n'olunyiriri lw'17 njagala Pawulo ebyandikibwa bigamba nti bwe yali mu mireeto n'atuma mu Efeso n'ayita abakadde b'ekkanisa bwe baatuuka gy'ali n'abagamba nti ebigambo bye yabagamba bingi kubanga wano bitambula
nebituuka ku lunyiriri olwa 38 okuva 17 n'otuuka ku 38 Pawulo mutume yali asomesa, yali abatadde mu semina oba mu kuyigiriza bano baali bakulembeze, era okumanya nti abakadde ono bayita abakadde mu luzungu, era ab'oluzungu mugende mujja kulaba nti bwe yali mu Mireeto n'atuma mu Efeso n'ayita abakadde b'ekkanisa, bwe batuuka gyali n'abagamba nti kira wansi aga nti mwe mumanyi okuva ku lunaku lw'olubereberye bwe nalinnya mu Asiya bwe nabanga nammwe mu biro byonna nga mpeereza Mukama waffe n'obuwombeefu bwonna n'amaziga n'okukemebwa kwe nalaba mu nkwe z'Abayudaaya, bwe seekanga kwabuulira kigambo kyonna ekisaana n'okubayigirizanga mu maaso g'abantu ne mu buli nju, nga ntegeeza Abayudaaya n'Abayonaani okwenenya eri Katonda n'okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Kaakano laba bino bigambo nno mugoberere abigamba abakadde abakulembeze b'ekkanisa. Wansi ojja kukiraba nga ebigambo byemugamba balabirizi abaki byonna mujja kubisanga biri ku abo bakadde betwogerako, naye tukyagenda mu maaso n'okusoma kutuuka ku lunyiriri lwa 28. Njagala kutuuka ku lunyiriri lwa 28 tutuuke ku kyenjagala kifuuke entandikwa y'ensonga eno. Kaakano tusuuleko 22 lunyiriri lwa 22. Kaakano laba bwe nsibiddwa mu mwoyo ŋŋenda e Yerusalemu nga simanyi kyenderaaba eyo. Awo no yali abasiibula n'okubasiibula banaye, ebigambo byali bizibu gyali, era yabasiibulira wakati mu maziga. Wabula nga Mwoyo Omutukuvu antegeeza mu buli kibuga nga ngamba nti okusibibwa n'okubonyaabonyezebwa kunindiridde, naye bulamu bwange sibulowooza nga kintu, nga bwa muwendo gye ndi, ndyoke ntuukirize olugendo lwange n'okuweereza kwe naweebwa Mukama waffe Yesu Kristo, Mukama waffe Yesu, okutegeezanga enjiri y'ekisa kya Katonda. Kaakano laba nze manyi nga temukyandaba maaso gange mmwe mwenna be nayeyitangamu nga mbuulira obwakabaka. Kyenva mbategeeza leero nti nze ndi mulongoofu olw'omusaayi gwa bonna, kubanga seekekanga kubabuulira okuteesa kwa Katonda kwonna. 28 mwekuumenga mmwe mwekka n'ekisibo Mwoyo Omutukuvu mwe yabateekamwe okuba balabirizi, okulunda ekkanisa ya Katonda yeegulira n'omusaayi gwe ye. Ndowooza mukiraba ti bano bantu twogeddeko tuvudde waggulu nga abayisa bakadde wansi be balunzi b'ekisibo era be balabirizi. Naye twagala kulaba abantu bano baali bakufunikanga batya mu kanisa. Abeeyita balabirizi kati, abeeyita abakulembeze b'ebibiina by'abakkiriza bayita bakuyingira mu kisibo, okulunda ekisibo, kubanga abantu tubalege nti bakadde, era kino kyemuyita abalabirizi, era yoyo musajja ono, era mugikola ndi musajja yali bakufunika yali oyo omuntu ono mukulembeze ono yali bakufunikanga atya mu njiri ya Yesu Kristo, mu kanisa Yesu Kristo. Omuntu ono omunuzi w'ekisibo yali bakufunikanga atya. Naye katusooke tumwetegereze bwe tudde eno mu Petero naye abakulembeze bano b'ekkanisa bayita abakadde, abayita abakadde. Petero katugende mpolampola, ekisooka sura 5 tuve ku lunyiriri olusooka, kubanga Petero yeeyogerako ng'omutume nga bwe nabategeezezza nti, era naye ng'omukadde, kuba nabategeeza nti abatume be bokka balina ebisaanyizo, be bokka basobola okuzanya ebifo byonna, era n'ebisaanyizo kyova olaba n'ebisaanyizo by'abakulembeze abalonzi ekisibo, abatume be bawa ebisaanyizo ebyo, kubanga bo basobola okuzanya byonna.
Petero agamba mu bbaluwa ye esooka kiro 5 n'olunyiro esooka agamba nti kale mbulira abakadde abali mu mmwe nze mukadde munnammwe era omutegeeza w'ebibonyoobonyo bya Kristo era agabanira awamu ekitiibwa ekigenda okubikulirirwa mulundenga ekisibo kya Katonda ndowooza bali abakadde era bwe balunda mulundenga ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe nga mukirabirira si lw'amaanyi naye lwakwagala nga Katonda bw'ayagala so si lwakwegomba amagoba mu bukuusa naye lwa mwoyo so si nga beefuula abaami b'ebyo bye mwateresebwa naye nga mubeeranga ekyokulabirako era ekisibo mulabe abantu abo nga be bakomekerezebwa okulabika nti babeera abantu abatukuvu babeera abantu ab'ekyokulabirako eri bye bakulembera ekitali mu nsi kati twagala tulabe abantu bano baali bakufunikanga batya tulabye bakadde balabirizi ye mukadde ye mulabirizi ye munozi w'ekisibo twagala tumutunulire wano Pawulo alaga ebisaanyizo byali akusooka kuba nabyo nga tanaba okujja okukulembera ekibiina kye bakkiriza mumbuulire abampuliriza eyo abali eyo ani mu Uganda ani mukulembeze akulembera ekkanisa kati eyajja kukulembera nga alina ebisaanyizo bino mulyoke mutegeere nti omwoyo omulala ogutali gwa Katonda bwe gutukanya amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati kubanga ebintu byonna biteekwa nga birambikiddwa ku batume ne bannabbi ekkanisa yasooka gwe musingi enjiri gwe yatandikirako ekyawukana n'enjiri yasooka yendaga mukama waffe ekkanisa yagyereka olwo kiba kya setaani tekiba kya Katonda twagala tulabe ebisaanyizo abantu bano abalonzi b'ekisibo ebisaanyizo baali bakubeera nabiriwa balyoke nga tebanayingira mu kifo ekyo tanaba kufuuka pasita gundi ebisaanyizo bino yabirina twagala tubisome wano katusooke mu Timoseewo Timoseewo ekisooka essula 3 tujja kugenda mu Tito tulabe ebisaanyizo bino abasumba bemulina mu nsi muno abasumba bantu kati bwe bayita basumba abeeyita balabirizi bakyabo bino ebisaanyizo bwe yagenda mu kifo ekyo yagenda nabyo Peetero agamba Timoseewo amukuutira nti kyesigwa ekigambo ekyo nti omuntu bw'ayagala obulabirizi yeegomba omulimu omulungi tokirabye omulabirizi y'omukadde oli mukiraba ndowooza omulabirizi kimugwanira okuba omukale omulabirizi kimugwanira obutabaako kyakunenyezebwa abeerenga musajja wa mukazi omu musajja nno ekifo kino kya musajja nno si kya mukazi njagala mugende empola mu bintu bino kale omulabirizi kimugwanira obutabaako kyakunenyezebwa abeerenga musajja wa mukazi omu atatamiira mwegendereza mukwata mpola ayaniriza abagenyi ayigiriza atayombera ku mwenge atakuba naye omuwombeefu atalwana ategomba bintu leero nkugambe obuluvu buli mu nsi eno mu bantu abasumba abali mu nsi bagesekese buli kisoboka kyonna kulabika nti bafuna obugagga Yesu kyatalagiranga naye ategomba bintu afuga bulungi ennyumba ye omusajja teekuba mufumbo okuyingira mu kifo ekyo teekubanga oli mufumbo okulembera ekibiina kyebakkiriza oteekubanga oli mufumbo byo ne bisaanyizo ab'Olungereza manyina bagaye by'Olungereza temubimbuuza naye olwokuba ndudde mu kukyusa ebisaanyizo qualification munsonyiweko ebigambo by'Oluzungu
ngenda kwataka mukamuro okuba nti ndudde mu kukyusa bino bijja mu Luganda biteeka mu Luzungu n'embeera n'aboluzungu ne banyambako ne mbategeeza nti ebisaanyizo omuntu byali akubeera nabyo nga tanaba kuyingira mu kifo ky'okukulembera ekkanisa. Mumbuulira ani yayingira nabyo. Mu Uganda mpulira nti bamu nti bagira ku loole kuva Masaka bagira kuki aze talina kantu talina maka talina ki agamba nze pastor kati kyekiri mu nsi. Tumenya bisaanyizo. Afuga bulungi nyumba ye, agonza abaana be mu kitiibwa kyonna. Abaana ate kuba alina abaana naye nga abaana bakkiriza Yesu Kristo ate balina empisa ezo entukuvu. Era nga ebisaanyizo byonna bibye oli omukulembeze w'ekibiina kye bakkiriza. Naye omuntu bw'atamanya kufuga ennyumba ye ayinza atya kujanjaba ekkanisa ya Katonda? Timulaba nti naye kati omuntu akeera bukeezi empale n'esaati asiba ttaayi n'aganze pasita. Kakati kyekiri mu nsi be bakulembeza amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati. Si oyo eyakakyuka alemenga kwekulumbaza n'amala gwa mu musango gwa Setaani. Era nate kimugwanira okubeera nga n'okutegeezebwa okulungi eri abeeru kwega omuntu ono agenda okulembera ekkanisa. Mu bisaanyizo byalina n'abantu abatakkiriza bali bakumulabamu ekitiibwa. Bw'ate omuntu alina amaka n'abaana bawulize, olaba nga yalimu ayaganiriza abagenyi, olaba nga teyali muntu wali awo wagusabiriza. Anedda omukulembera ekibiina kye bakkiriza eri akuyingira mu kifo ekyo nga kagamba talina kyakwetaagako. Tayo kutulugunya nga bwolaba bwagadi leeta bino leeta bino ageta ebisaanyizo bye tuliko kyagala kubaja ku mulamwa. Bwe batyo katukomaawo kakati kubanga tulaba gisembayo. Era nate kimugwanira okubeera nga n'okutegeezebwa okulungi era abeebweru alemenga kugwa mu kuvumibwa ne mu kyambika kya Setaani. Omuntu ono agenda kukulembera ekibiina kye bakkiriza yali yakujja nga olaba n'omu nsi banange basebo ne banya bampuliriza. Tetumanye ebyamagye nga batali bannamagye. Ebyabasirikale tetubitegeera bulungi. Tetubitegeera. Naye omuntu bwe bamuweera cepe kitegeeza alina bagenda kukulembera. Ate okubanga alina ebisaanyizo lwaki alifunye. Ebisaanyizo mu Yesu Kristo omuntu yali wakulembera ekibiina kye bakkiriza yali kujja n'ebisaanyizo. Ate okubanga musajja kati abakazi kati bakulembeze balunzi b'ebisibo bali mu bifo by'abalunzi b'ebisibo ebitali mu buwandiike buno. Agandi musajja ateekwa musajja bwe tudde wansi ku lunyiri lw'omunaana n'abakazi ojja kubasanga abakazi baali bakuweereza nnyo, baali bakuweereza mu kanisa era balina obuweereza bunene. Naye ate ekifo kino ky'obukulembeze kyali kya musajja si kya mukazi. Okukulembera ekibiina kye bakkiriza kya musajja yekka. Era wansi bw'ogenda mu maaso n'okusoma ojja kusanga obuweereza bw'abakazi nga naye bwebuli. Tugenda mu Tito nga tunyweza ebisaanyizo bino. Omuntu omunuzi w'ekisibo byali akubeera nakyo byali akubeera nabyo. Pawulo y'omu ategeeza Tito naga nti kyenava nkuleka mu Kuleeti olyoke olongoosenga ebyasigalira era otekenga abakadde mu buli kibuga. Abakadde kye bayita omukadde bano be mulina mu makanisa g'abalokole abalinda mulonda LC abo si be bakadde. Mukadde ali omu yakulembera ekisibo. Kyeva nkuleka mu Kuleeti olyoke olongoose ebyasigalira era otekenga abakadde mu buli kibuga. Era nganze bwe nakulagira omuntu bw'atabangako omusango ebyo bisaanyizo mu biwulire ani yayingire nabyo ng'alina omukazi omu ng'alina abaana bakkiriza abataloopebwanga balalubalu so si batagonda kambate kubanga alina omukazi ate ng'alina abaana. Kubanga omulabirizi olaba ye mukadde ate wansi nti kubanga omulabirizi kimugwanira obutabangako omusango ng'omuwanika wa Katonda si mukakanyavu si wa busungu so yeyombera ku mwenge sakuba se yayegomba amagoba mu bukuusa neera ayaniriza abagenyi ayagala obulungi
ayegendereza mutuukirivu mutukuvu bannange ebyo bisangiza niye yasooka kubifuna nga tanaba kuyingira mu kulunda ekisibo mu nsi yonna mu kanisa yonna mu nsi mumumpe ani yayingira nabyo n'ajja nabyo era ani yamulonda ebiro bitaano bye byamulonda oba yenyiga bwatya tugenda mu maaso nyiri w'omwenda mutuukirivu mutukuvu ate okujja nga mutuukirivu mutukuvu anyweza ekigambo ekyesigwa ekiringa okuyigiriza kwaffe bukuli ajooka ayinze nga akubuulira mu kuyigiriza okw'obulamu era okusinga bayomba naye omuntu oyo ateeka okubeera nga enjigiriza ya Yesu Kristo nga yava mu ggulu gy'alina erina obutuukirivu erina okwagala kwamba tegeeza nti abantu bonna baali bakkiriza Yesu Kristo bali bukubeera abaluganda kakati bano abantu abeesa kugana ate ebigambo bigazi bategeeza emyaka 36 sisobola mpolampola tujja kugenda nga tubifuna mwekenenya nga ebigambo byange mutunule abakulembeze abaali bakulemba mu kanisa baali bakujja batya naye kati olwaleero bameka baani bajja n'ebisangizo bino ani mu Uganda aveeyo nti nalina ebisangizo bino nindyoka nfuuka mukulembeze ekibiina ky'abakkiriza tebabiri bonna benyigawo onayewukanye wano nasimba wali onayewukanye wano nasimba wali mu bukyayi muve mu bintu bino mbategeeza basiba ne banyabo nti kikakafu enkyukakyuka y'ensi revival y'ensi ey'ebyomwoyo yakutandikira mu Uganda mwe mutukuvu yakyogera dda basajja nga bamulinde edda ono mulinde wa Segukupula Mountain nziyukira mu myaka gya 92 nga nze ndi muwandiisi yategeeza nti Katonda amugambye nti revival y'ensi yakutandikira mu Uganda ate mu kiseera kyogera nga obuwandiisi bwange bwatandika nze muwandiisi wa revival y'ensi yonna era enjiri gye naweebwa yeyo Uganda gyena kutwala mu mawanga malala n'olwekyo basebo ne banyabo ebintu byonna enjiri eri mu nsi yonna teri mu njigiriza Yesu Kristo enjiri eri mu nsi bigambo byagunjibwa abantu olw'okwagala sente era myoyo gya bulimba Peetero gyayogerako tujja kuba tutunulayo ne mbadde mbalaga ebisaanyizo omuntu yenna akulembera ekkanisa byeri akujja nabyo ani yatandika gubwera musumba nga bwetulabye n'obusumba bwennyini bwalimu bulala ogusooka tebagwa mu biro bitano by'omwoyo ate tebagwa mu kiti abakulembeze abasumba n'ababuliza enjira n'abakulembeze ebibiina by'obukkiriza ebiri mu nsi abasumba n'abakulembeze b'amadiini n'amakanisa bali mu nsi tebagwa mu biro bitano by'omwoyo ate tebagwa mu balunzi b'ekisibo abalina ebisaanyizo kati abo bavaawa okufuuka abakozi ba Yesu Kristo bavaawa mubambuulize eyo gye bali n'abampuliriza mu nsi yonna tebagwa mu biro bitano by'omwoyo ate tebagwa mu balunzi b'ekisibo kuba tebayingira nga balina ebisaanyizo byakyo bakwata bayibuli nti basomere bayibuli n'asoma bayibuli n'abafera kigambo ky'obufere kyenjogera era mbategeeza baseba ne banyabo teri mugamba bali b'enguzi mugamba ababbi abali mu gavumenti n'obubisi nzigu obuli mu kizikiza bwe bwaba basumba n'abakulembeze b'amadiini bali mu nsi kati kubanga ebifo bye balimu Yesu Kristo tabiragiranga obuweereza bwange buwandiise mu mawanga mangi wadde ne wa Papa mbadde mpeereza ebiwandiiko Vatican n'abayambi be wadde mu Bungereza mbadde mpeereza ebiwandiiko byange abakyaki bano bakyaki Buganda gye basibuka bino byemu ku biwandiiko ebbaluwa zibadde zimpeerezebwa okuva mu mawanga g'enjawulo abasomi b'ebiwandiiko byange okuva gyenkuteya Morisero awandikira William Gaston Baguma mu 1994 eno baruwa ya Morisero mugenzi yafa biseera ebyo namuwulira oba yali wa Senyonga eno baruwa yagiwandiika 1994 eno baruwa oyo muna Kenya yagisomera mu Finland era kyadde mu Finland muna Kenya no nagisanga mu Finland mu Bulaya
nga bazungu bagirina ebaluwa zange ebandiko byange ne bamuwa nasoma nampandikira na Kenya eno ya America ya kyenda mwena Gaston Baguma Kasanda wana eno yava Tanzania eno yava South Africa eno yava mu America eno yava Kigezi wano mu Uganda ono wachachu mu Uganda bano bachachu Uganda babiri ono mukuru yaliko Archbishop wa Uganda Orombi kumurwenda kyenda mwesatu Orombi yali achali bishop ane bidasis nasome kiwandiko kyange ile baruwa eraga nti kusomozebwa kwenyini kwekanisa kiwandiko kikino sajje omwesimbu kubanga office yo kujimiriramu ayinosobola okuwandikira muntu gotomanyi mwetowaze nnyo era mutende ekyo abalala baziyiza mazima bali awo eno baruwa yava nayo yava kabali Kigezi kyenda mwesatu eno Dabo abalokole bedda abemabegeri abakulu mu myaka bategera musajja gwaita Dabo ne baruwa yiye yava mu America eno yava South Africa eno nayo yava mu Canada eno ya Canada bampandikira nabye ne baruwa y'omusajja mukadde wedda yaberanga Kampala bamwitanga Kigata eno baruwa yagiwandika bami gasomye baruwa yange bangamba yafa bamwita Kigata eno baruwa yagiwandika n'omukono gwe baruwa nyingi zino za kamba bula zino za Israeli zino za Buyindi ulaba nayo ya Buyindi no ya Buyindi doctor yagiwandikira William Gaston Baguma kakati obwandisi bwange bwa myaka 3 mukava ku nsi era buli jomba dempandika naye nga sogera bingi era nga sogera ku radio ntandise ebiseera sibya wala nakyo mbategeeza tuwandise buno bwe bugenda kuvamu enkyukakyuka yonna buli mbeera yeyanukula obwandise buno bwe bwanukula buli kibuuzo kiri ku mutima gwo buli kibuuzo kyolina ku mutima gwo buli mbeera gyolina mu bulamu bwo yonna enjiri ya Yesu Kristo si bigambo bugambo naye mu maanyi obuyinza buno buwandisi bwajja n'obuyinza bugenda kununula buli omu era abasebo ne banyabo wano ku Busozi Kitongo ebintu byonna byabwereere teri kyakusasulira nedda tuuka wano n'otegeezebwa n'oweebwa doozi Yesu yaleeta ku nsi n'owona n'otegeera n'ogenda mu maaso obulamu bwo ne butabagana ne Katonda n'olwekyo mbadde olwaleero njogera ku bukulembeze obukulembeze mu kanisa Yesu Kristo nga bwali bwakubeera era mbategeeza nti abasumba abasumba bali mu nsi kati n'abakulembeze bira bakiriza kyeva mala bakoza akavuyo kanene mu nsi nga beyambisa ne bagambye nti ensi bagikuta obujega badidde bayibuli eno ne baddira endagaano y'oku lusozi Sinaayi endagaano Musa gye yafuna ku lusozi Sinaayi ne bagigata mu ndagaano y'ekisa y'oku musalaba ya Yesu Kristo balyoke banyaga ensi eno ebonerere balyoke babbe ensi eno ebonerere ne baweesa abantu ebintu bita Yesu Kristo yatalagiranga ne batandika kuweesa ebitundu by'ekumi ku migaso ku nfuna zammwe ne bateekawo enkola yonna y'okugaba Yesu kyatalagiranga mbategeeza baseba n'abanyabo ensi eri mikono mikyamu kubanga ebibonoono embeera yonna eri mu nsi ebizibu byonna biri mu nsi ennaku yonna eri mu nsi evudde ku kubeera nti enjiri yennyini ya Yesu Kristo ku nsi teriiko enjiri yennyini ya Yesu Kristo ku nsi teriiko katulabe enjiri eri mu nsi yesigamye naye eri mu byawandiikibwa kubanga katusookere ku Mukama waffe Yesu Matayo bayogerako Mukama waffe Yesu bayogerako mu Matayo 24:24 agamba Mukama waffe agamba nti 24 agamba nti kubanga walijja bakristo b'obulimba ne bannabbi b'obulimba nabo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero
nokukyamya bakyamye abalonde obakiyinzika bebo bakola ebyamagero bangi babikola wano naye awatali kwagalana awatali bumu ati Yesu abeerawo tumulaba nti mwoyo mulala gwe gubikola nwekyo Mukama waffe yalaga nti bakristo bolimba bakujja kubanga wenjogera wano Yesu wa Kayanja si Yesu wa ogamba ye Yesu owasenyonga nedda Yesu wa Bakatoliki wa Bakaprotestanti nedda kubanga Yesu tayinza okubeera mu bantu batagalana omwoyo wa Katonda tayinza okubeera mu bantu batali bumu nedda bakristo banjawulo abali mu nsi bano Yesu beeranga Mukama waffe era bagenda maaso n'okwogerwako mu byandikibwa bingi naye katutunulire Petero nga abaogerako Petero ekyokubiri tulabe wano Petero ekyokubiri tuve ku lunyiri lusooka naye era ne wabaawo bannabbi b'obulimba mu ggwanga era nga ne mumwe bwe waliba abayigiriza b'obulimba abaliyingiza mu nkiso obukyamu obuzikiriza era nga beegaana ne Mukama waffe Yesu nga beereetera okuzikirira okwangu kubanga njigiriza gye ababuulizi b'enjiri abasumba banaddiini gye bayigiriza bwebanga si ya Yesu Kristo beeganye Mukama waffe bamweganye mu nsi era bangi baligoberera obukaba bwabwe abalivumisa ekkubo ly'amazima era olwaliwo baseba naye bawadde mu Uganda n'otuuka mu Kampala n'oganda njagala mulimu naye ndi mulokole bakweseka bwesese baga nti bazibu so nga ate nti bali bakubayibira ku bibala byabwe ne bategeera nti abo ba Yesu Kristo naye kati wenjogera wano ne bw'otuuka mu maofiisi toyinza kulabamu Yesu ofiisi zonna za gavumenti kyakulabirako abagulizi b'amadiini n'amakanisa bye baliyo naye teriwo olituuka n'osangayo n'okuga nti onankoze bulungi kubanga yakkiriza Yesu Kristo bona bw'otuukayo enguzi yemu n'obuuza bano babeera mu madiini n'amakanisa bo bali ludda wa beeyita bakristo kubanga mbategeeza nti kivudde ku musingi kwe bazimbidde ekkanisa y'omulembe guno Petero ayogera bannabbi b'obulimba abalikola ki abalivumisa erinnya ekkubo ly'amazima era olw'okwegomba baliviisamu abantu amagoba n'ebigambo byagunjibwa omusango gwabo okuva edda tegulwa n'okuzikirira kwabwe tekubongoota n'olwekyo ndowooza mukiraba basumba n'abadiini abali mu nsi muno bo baliwo okusoboloza ssente ku bantu kyokka Yesu kyatalagiranga basiba ne banyabo twagala tunulire tugende tulabe mwe mulowooza tikubanga abantu babuulira enjiri bakkiriza Yesu Kristo nedda ne basitaani bakkiriza ndi Katonda ly'omu naye ekyokukkiriza n'okubuulira enjiri n'okukola ebyamagero ekyo tokireeta tokinyumya awatali kwagalana n'obumu ebibeera bifu ebintu byali byakukolera mu kwagala watira ekyo nga bya sitaani abwe bwali baddewo okwagala okwesalamu n'okwawukana kwali baddewo mu bakkiriza Yesu Kristo ate nga bali badde ba Luganda kusinziira mbategeeza bwe tusoma naye ndowooza kangezeewo kusooka kusoma Bakorinso ekyokubiri tulabe essula 11 n'olunyiri lwa 13 kubanga abalinga abo tuve ku lunyiri lwa 13 tuve 15 kubanga abalinga abo be batume b'obulimba abakozi ab'obukuusa abeefaananya nga abatume ba Yesu Kristo ba Kristo nsonyiweko so si kyamagero kubanga ne sitaani yeefaananya nga malayika w'omusana kale si kitalo era n'abaweereza bwe beefaananya ng'abaweereza b'obutuukirivu enkomero yaabwe eribeera mu kuzikiri ng'ebikolwa byabwe
mulaba nti sitaani ebintu byonna abantu baali bagukiriza Yesu Kristo gye bakola gye baali bagukola byonna sitaani yali wakubikola kuba sitaani byonna bikuba budinda si kukkiriza wakkiriza Katonda byandikibwagala nono tugende mu Yakobo sura y'okubiri olunyiriri lw'19 okkiriza nga Katonda lyomu kukola bulungi era ne basitaani bakkiriza ne bakankana kwamba bw'oba okkiriza Katonda sisi ne sitaani amukiriza kuba yamulaba kuva ku bino ffe bye tukkiriza nga timulabako naye sitaani yamulaba maaso na maaso naye kukkiriza bwe kitakolera mu kwagala kiba kifu okubuulira enjiri tukirabye Mukama waffe bw'ayogera emabega eri kyo tukimaze nti Mukama waffe agamba ebyamagero ne basitaani bajja kubikola yabiyita n'ebikuuno balikola ebyamagero birikyamya bangi madini n'amakanisa wadi mujje mulayo okufuna ebyamagero waliwo enjawulo y'ebyamagero bya Yesu Kristo n'ebya sitaani bye mutayawulangako mwe mumala gavaabira abali mu nsi kubanga ebyesu temubimanyi tudde ku ki tudde ku ndoza kati okukkiriza kyemanyi mbimazeeyo ebikwatagana n'okukkiriza okubuula enjiri n'ebyamagero byonna sitaani yeyo akubikola sitaani kyatasobola kujingira kwe kwagala kwa Yesu Kristo kwokka kwatalina era kwatasobola kujingirira era okwagala kwe kwali kubeera mu kanisa ye kutuusa bwalidda kadusome Yokaana balwa ebintu byonna bakkiriza Yesu Kristo bye baali bakukola mu nsi sitaani asobola kubijingirira sitaani kyatalina kwe kwagala kwokka kwa Yesu Kristo kwatalina era kwatasobola kujingirira nakatono ate okwagala abakkiriza Kristo leero tebakulina Yokaana ebbaluwa esooka sura 4 olunyiriri lw'12 n'olw'13 ekyandika kiga nti twali eyali alabye Katonda wonna wonna bwe twagalana Katonda abeera muffe n'okwagala kwe nga kutuukiridde muffe ku kino kwe tutegeerera nga tubeera mu ye naye muffe kubanga yatuwa omwoyo we ndoza mukiraba awatali kwagala n'okwagalana bintu bifu madini n'amakanisa gali mu nsi feeke kubanga okwagalana tewali bw'oba tabeerawo kwegamba kakati baana basoma sayansi ayagala busawo naye sayansi aganye ngera omuwa busawo kakati tolaba nti kizibu sayansi aganye oyagala busawo kakati abantu bagamba obuulira enjiri ya Yesu Kristo enjiri ya Yesu Kristo yali yagutambula n'ebisaanyizo bye era tudde wansi tulaba olunyiriri lwa 21 lugamba nti era tulina ekiragiro kiva gy'ali ayagala Katonda ayagala ne muganda we tudde ku kyawandikibwa kino omusingi gw'obuwandiisi buno ekyava mu ggulu nga obuwandiisi bwange butandika kikino kankibasomere Yokaana ebbaluwa esookera wano sura y'okutaano olunyiriri lusooka buli muntu yenna akkiriza nga Yesu Kristo ng'azaaliddwa Katonda na buli ayagala eyazaala ayagala naye gwe yazaala wano waliwo nti buli muntu yenna akkiriza nga Yesu ye Kristo ng'azaaliddwa Katonda bakugamba nti akkiriza Yesu Kristo ali mu kanisa ye mwokka abantu bonna bakkiriza Yesu Kristo nga bamaze kuzaalibwa omwoyo nga bamaze kuzaalibwa omulundi gw'okubiri ddala nga bakyuse omanyi amutawana n'okuzaalibwa omulundi gw'okubiri amadiini amakanisa gali mu nsi tegakumanyangako bakwogerako bwogezi boogera kuzaalibwa omulundi gw'okubiri okuzaalibwa omulundi gw'okubiri mu kiyita kyakusaaga bagamba bonageni mutya bonageni baawukana bakyabagana bonageni ati abaana ba Katonda buli muntu yenna akkiriza nga Yesu Kristo ng'azaaliddwa Katonda ne buli ayagala eyazaala ayagala naye gwe yazaala okwagalana era bw'osoma wansi ojja kuba ogifuna nga buli muntu okwagalana kw'abakkiriza Yesu Kristo Katonda yakuteeka ku mutendera bw'oba oyagala Katonda nga bw'oyagala Katonda bw'otyo bw'olina kwagala muganda wo kwegamba engeri gy'oyagalamu muganda wo yeesalawo oba oyagala Katonda oba nedda toyinza kugamba njagala Katonda naye toyagala muganda wo ekintu Mukama waffe yagisiba nti buli era tulina ekira olunyiriri 21
Yokani baluwa era wano wetubadde nonyirwa biri sura yokuna nonyirwa biri mu era tulina ekiragiro kino ekyava gyali ayagala Katonda ayagala ne muganda yabi Katonda okwagala muganda wo nokwagala Katonda byonna ebiteeka ku kigera kimu engeri gy'oyagala muganda wo yesalawo oba oyagala Katonda oba nedda kati muwoza twagala Katonda naye mwakyawagala dda mwafuuka owulira n'abakkiriza Yesu Kristo teri akwatagana ne munne teri ayinza n'okukola ne munne teri mwe muli ku kimu kyakugamba tugenda mu misa tugenda mu kanisa kimanya mugenda okuwayo sente kyokka naye temulina kimugasa Katonda kiseera kituuse revival y'ensi itandikire mu Uganda buno buwandiisi buzze okulimbula obulimba bw'amadiini n'amakanisa gali mu nsi n'ebyobufuzi ebiri mu nsi byonna bwe mwesigamyeko mwesigamye ku bitali bya Mukama waffe okwagala kyeki njagala mbategeeza okwagala kiki mu bufunze omanyi waliwo enjawulo y'okwagala n'okwagalana bantu tebabimanyi okwagala okwali mu Yesu Kristo kwe kwagaliza abantu bonna ebirungi byerere mu mutima gwo n'abalabe bo nangwa mubatwalidde ebyandikibwa webiri naye okwanga ebitabo webiri by'obwereere gye muli yonna mujje mufune ebitabo ebiwandiiko by'obuwandiisi bwava mu ggulu 1998 musome mutegeere etu Yesu Kristo yaleeta ku nsi enjiri ya Yesu Kristo nga bweri bya bwereere eri buli muntu yenna mujje wano abantu bakuwonera wano va ku biri by'okuwona asima ebyamagalo manya bikine dda bino eno obuwandiisi bwagutegeka ekkanisa y'oluvannyuma etaliko ebbala wadde olufunyiro n'olwekyo okwagala kitegeeza kwagaliza abantu bonna ebirungi byerere mu mutima gwe n'abalabe bonna nga n'abalabe nga mubatwalidde byagala abantu bakukola ebyokolera abantu banno tolowooza nga bibyo wekka amagoba go gokka olowooza n'okuga abalala ngendowooza Yesu Kristo bwe yali n'olwekyo basaba ne banyabo bategeeza nti watteeka okubeerawo okugoberera bulungi obuwandiisi buno obuddiŋŋane kubanga bwe mbeera njogera wano ku mukutu guno njogera kubanga bingi ngenda nfunza naye mu bugazi bwa buli kintu mujja kubufuna wano ku lusozi Kitongo byonna bya bwereere n'olwekyo tekiyinzika abasumba n'abannaddiini abali mu nsi kati okulimba ensi eno nga bategeeza nti bakolera Yesu Kristo naye ng'okwagala kwe tekuli mu bo okwagala kwa Yesu Kristo nga tekuli mu bo singa okwagala kwe kwa Yesu Kristo kwali mu bo zino njawukana zaabwe tezaalize naye ensi bagikuta obujega nga bategeeza bakute byawandiikibwa bakute Bayibuli mu ngalo naye bazinyola abantu kifuula nenge Mukama waffe Yesu akulembeza okwagala kwe okwagala kwa kitaawe era mu Yokaana 5 n'olunyirwana mu 2 bwe yatunula Abayudaaya enneeyisa yaabwe ng'alaba tebawulira yabagamba nti ntegedde okwagala kwa Katonda tekuli mu mmwe naye kyabannaddiini n'abasumba bali mu nsi kati okwagala kwa Katonda tekuli mu bo naye tekisoboka kufuuka ba Yesu Kristo okwagala kwa Katonda tekuli mu bo tutegedde tebali mu birabo bitaano by'omwoyo ate tebali mu balunzi b'ekisibo Yesu yalagira okwagala kwa Katonda tekulaje tekuli mu bo era Pawulo agamba bw'ati mu bbaluwa ye y'Abakolinso essula 13 n'olunyiriro olusooka we tuva bwe njogera ennimi z'abantu n'ez'abamalayika naye neesiba na kwagala nga nfuuse ekikomo ekivuga n'ebitaasa ebisaala era nebwemba n'obunabbi nentegeeza ebyama byonna n'okutegeera kwonna era bwemba n'okukkiriza kwonna n'okugyawo n'enzigyawo ensozi naye neesiba na kwagala siri kintu era bwengabira abaavu byenina era
era bwe ngabira baavu byenina byonna okubalisanga era bwe mpaayo omubiri gwange kwokebwa naye nesima nakwagala nga siriko kyengasa. Temulaba nti okwagala kyekyali okwagala kwa Yesu Kristo kubeera mu kanisa ye kyekyali kwegamba kyekyali ekinene kyekyali ekikulu yera empaji ye wakati ekanisa ya Yesu Kristo mwere yakutuula. Nolwekyo mbategeeza baseba n'abanya bampuliriza nti abasumba biyita abulizi b'enjiri abiyita banaddiini bonna bali wabweru obwakabaka bwa Katonda, kubanga okwagala kwa Katonda tekuli mubo. Singa kwali mubo yabaffe abatuma abasooka Petero, Yokaana, Yakobo, Paulo mwali muwulira agamba nno kanisa yange, kanisa ya gundi no kanisa ya Kayanja, kanisa ya Bugingo, kanisa ya Serwadda, ibyo bintu mwabijjawo mwabisangawo okujjako senjigiriza ezagunjibwa abantu. Nabagamba mu myaka gy'ekyenda wansi eri nga n'omutume balabye kubo akyali tanafa accident mu Kampala. Nali mu Kampala tandise butalaza ebiwandiiko byange bitandise kubuna mu bantu. Nategeeza ndi kanisa ya Kyama twali mu lukuŋŋaana lwali mu International Conference Center lwalutegeddwa Robert Kayanja nalulimu era nobwana mpulira Kayanja nalulimu era omwogezi bayita MC yali Kamese kati pastor wawa naye mbategeeza nti nalulimu munaku mukaaga gwe wamala nga bebiwandiiko kyende wansi mu kyendawo nokutandikaawo. Kakati nga mbategeeza ndi kanisa ndwadde ekibi kyenjawukana kabonero ka Bukyama bakayanja babiwulirani baserwadde babiwulirani. Kakati lwayo bali mu kaweerege w'empalana naye emyaka 36 emyaka gyonna mbadde mbategeeza nti kanisa ndwadde. Bo bengera ku bukuŋŋanya sente zigenda mukuteko egenda mukuzikirira nabe mukulembedde nabo kubanga omuzibe tayinza okulembera muzibe w'amaaso niwabeerawo ekirama bona bekata mukinya. Nolwekyo sirisalira musango buli muntu yenna okumusinga naye mukebere obuwandiisi bwange. Ensi yonna erokokere ku bw'okubanga bwa Yesu Kristo bwava mu ggulu myaka 36 nga mulina era ensi yonna niwankubadde buli muntu tafunye obubaka naye ate butuuse mu bitundu byonna by'ensi, mu Afrika, mu Bulaaya, mu Amerika, mu Asia ne Australia, Amerika, kontinenti zonna. Ninamu ebaluwa naweereza ebiwandiiko emyaka mingi. Wano mu Uganda bapasita obasenyonga bano baserwadda ebiwandiiko byange babadde bifuna. Munatuusaawa ki kye mutalaba? Lwaki esente zemufunye mukomaawo kubanga mwazifuna mukumanya oba mutamanya n'atali musumba n'abatali basumba bazirina. Nze sikola nze basebo ne banyabo si busobola sente ku muntu naye sente zekolera sente zange zezikola. Teri yali yampadde singi 15 emitwalo 5 nti gino weereza nedda pereza mu nsi yonna. Ani katayinza okukkiriza kubuulya enjiri nga tafuna sente? Ani asobola okubuulya enjiri ya bwerere kaakati bwali? Pawulo agamba nti bwe ndivaawo emisaayi emikambwe giringira mu kisibo era tegirisaasira kisibo. Abasumba bali mu nsi banaddiini babbye ensi eno okugyogoloza naye nga tebeesigamye ku Yesu. Ndi Yesu yabagamba musoloze sente zino. Terika Yesu gwe yawa yakkiriza mukozi we okufuna obuganga obusoloza ku bantu nadde taliwo. Bigambo ebyo mujja kubigoberera obubaka bwe nawe bwasibwa kukanyizibwa muntu yenna tabusobola kubanga buli ku musingi gw'abatume n'abannabbi abasooka. N'ekyo neebaza Katonda olw'omulimu ogwo, neebaza Katonda olw'omulimu ogwo gwatuwadde mu bukebere teri bubonero bulala
temubonabona temudawa mudeno mugoberere buwandiisi buno buli muntu ennaku yakuva mu nsi eno eri abo abategedde buwandiisi buno boteeka mu nkola mu mitima gyammwe wajja kulongooka amaka gammwe gajja kulongooka n'amawanga gajja kulongooka aganaaba gagoberedde obuwandiisi buno revival y'ensi yagutandikira mu ggwanga lino bakuze revival zino ze Kampala nedda revival obuwandiisi mweyakira obuwandiisi bwange buli mu Matayo sura 23 n'olunyiriri lwa 34 webamu musanga musome bayibuli eno oba New King James oba King James mujja kusanga musome ujja kusanga obuwandiisi Yesu yabusuubiza mwendi mukebere bino byange byonna byabwerere buli muntu teri 10 ky'obuuzibwa n'ojja wano teri 10 kyonna nedda ojja notegeezebwa kyo obunabbi obuwandiisi nga bubwakka ne bununula obulamu bwo n'ekyo nonunula obulamu bwo Yesu nabununula notabagana ne Katonda noyingira mu wakaka bwa Katonda nobeera mulamu nolwekyo sandyagadde kwekwasa Sawuli yasamanya muve ku nsi yaganyi amadini bwegayongera ensi yongera kubonabona ebyobufuzi byeyongera ensi yongera kubonabona n'ekyo amadini geyongedde buli kaalo kalimu kanisa naye obubi bw'omuntu bweyongedde n'ebizibu byeyongedde ku nsi n'ekyo ekiseera kituuse buli muntu yeebuuza tukole tutya nga Yona abali mu lyato lya Yona mu kyombo Yona mwe yali batuuka ne bagaa nti wayi Katonda kyono Katonda ali watuyamba n'ekyo ekiseera kituuse mukebere enzikiriza bwe mutakebere enzikiriza ze mulimu ne mugaa nti simanyi bajja kubaziika muwedde babaziika mufune muki simanyi ngobere enzikiriza kunziika nga mulabye buzibe bw'amaaso bwa kika ki okukiriza Yesu kwali kwa kutwala kutukuma mu bulamu buno kutusanyisa mu bulamu buno n'okugenda bulamu butagwawo kati mwe mukiriza amazini kubaziika nga mulabye n'ennaku eno nga mubonyebonye mbasaasidde nnyo baseba ne banyawo era buli sanyu lye weetaaga liri mu Yesu buli mirembe gye weetaaga liri mu Yesu Kristo naye si mu madiini n'amakanisa mwe muli mugobere buwandiisi buno nolwekyo kyemanyi buli muntu waali agambe munne tudukebere buwandiisi buno tubugoberere ate ne Kasanda wagule ndiwano Kasanda kumbe n'ekibuga Kasanda wewali kitongo Prayer Garden obuwandiisi bwe bwakkira mwebale nnyo mwebale ddala